Poliisi emulugunyiza ku Omubaka wa Nakawa West era ssentebe w'akakiiko akanoonyereza ku nzirukanya y'ebitongole bya gavumenti mu Paalamenti akakosase Ssenyonyi. Okusinziira ku kitongole kya poliisi kigamba nti Ssenyonyi akyalemeddwa obbawo ebyetaagisa okulaba nga omusango gwe gwanguyirizibwa. Bano okuvayo bwe bati kiddiridde Ssabbiiti eyise Omubaka Ssenyonyi okutegeeza nga bwe yafunye okutiisibwatiisibwa okuvayo wa Minisita ow'ebyobulambuzi Butime ku nsonga z'akulira ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines Jennifer Batulaki. Dala poliisi egambye tubadde tubimanyiko bati yatutegeeza okunoonyerezaako oba ki so mbabuuliddeko banoonyereze era nga Minisita bajja muyita taddeyo omusango munna ate kaakati neyongedde n'obuvumu ate obungi ennyo okunoonyereza ku mukyalo olwo kuba kaakati bino ebitandisa ebyokutiisatiisa kiba kitegeeza waliyo vulugu omulala mungi gwe bagezaawo okubikirira kubanga oba tulina kyakukweka lwaki ate abanene mu gavumenti batandisa okuntiisatiisa so munna sigenda kukkiriza muntu yenna kuntiisatiisa nedda. Okuwaaba kw'ono kukakasiddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi Naggulu. Enanga ategeezza nga okwemulugunya kw'omubaka ono bwe kwafunyise nga yeemulugunya ku Minisita Butime. Era ono Honorable Ssenyonyi alaga nti abadde afuna amasimu mangi g'atategeera gabadde gatiisatiisa obulamu bwe. Naye ku mulundi guno n'alaga nti yatwala akadde okurikoodinga amaloboozi ku ssimu ye wakati we ne Honorable Butime. Enanga alaze nga Ssenyonyi bw'ataabaleetedde bubaka bw'agamba nti yabukwata nga Minisita amukubidde essimu era ng'agezaako okumutiisatiisa. Kunoonyereza obulabe bwonna obukwatagana n'abakungu mu ggwanga lino omuli ne ba member of parliament tetutera kubugayaalirira. Kyovudola tukubiriza Honorable Joel essimu eyo agireete tusobole okugyekennenya. Twagala okufuna obujulizi obulaga amaloboozi ebigambo ebyakozesebwa okunyumya kwali kwa kika ki, mwalimu eddoboozi ery'omuwanguka, ebyo byonna tubyetaaga kuba biri mu ssimu. Era alaze ki ekyandikolebwa singa bafuna ebyetaagisa. Linda essimu eyo tweyongera okwetegereza embeera ey'okwerinda ebyokwerinda ebyetoololera ku Honorable Joel Ssenyonyi okulaba oba ddala waliwo obulabe obw'amaanyi obukwatagana n'emirimu gye nga chairman wa Kosase oba nedda. Oluvannyuma lw'okufuna alipoota eyo kijja kutuyamba okulaba oba twongera obukuumi gy'ali oba nedda okusinziira. Akakiiko ka Kosase kakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga z'ennyonyi ya Uganda eya Uganda Airlines nga Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti bwe yalaga mwaggwa ebyensimbi oguwedde 221. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.